muje baliko banyala munkubidde akasimu ki ekiriwo ekiriwo kululi nga bwe mwalabe byali ku kyalo nga bwe twayogera olwaleero ng'abakyala tukedde ku makya ne tugamba tugende ku kooti tulabe omusango gwa munnaffe omwana gwe yamujwetekako bwe tutuuse ku kooti tusanzewo Maama Sophia Mukamaana Zuula kati bwe tutuuse ku kooti e Makindye tusangawo omusirikale bambi omusirikale tatuyisiza bubi n'atulagirira we tugenda bagenda tutulagirira ne tutuukawo bwe tutuuseewo ne tubannyonnyola omusango gw'omukyala bwe tumaze omubannyonnyola ne batugamba wano tebagenda kubaleeta leero mukera ssaawa mmeka twagala okumanya engeri olugendo gye lwatandiseemu tukedde ssaawa 12 kubanga tutambuza bigere okuva e Masajja mu kibira ne tutambuza bigere okuva e Masajja mu kibira tusobola okutuuka ku kooti e Makindye nga twagala kutuuka mu budde kuba tubali tumanyi nti bayinza omuleeta leero Mmande bayinza omuleeta ne twagala tujje tusobole okuwaayo ensonga za munnaffe kubanga tumanyi omusango gwe gw'amaanyi tutwala okwemulugunya kwaffe naye tutuuse ku kooti tusanzewo omusirikale n'atulagirira we tugenda okwogerera tuli batuuze tetuli mikwano gye tuli mikwano gye wabula tuli batuuze ab'oku kyalo kaakati bwe tutuuse omusirikale bwatulagidde ntugende ow'omukyala omukyala n'atusindika owa siteeti Nakato Nakato bwe mutuuse ku kooti y'e Makindye mutuukidde mu ofiisi ki ofiisi yani tutuukidde mu ofiisi ew'omukyala owa state Anthony Nakato kati omukyala bambi tatuyisiza bubi omukyala n'atunnyonnyola n'atugamba akantu kano nti mugende muwandiike ebbaluwa era tusoose omwami yatusoose n'atugamba muyina ogende w'omwami nga muwandiise ebbaluwa gye batusindise mu tawuni ne mugamba nze engeri gye saasomanya oluzungu sijja bitegeera bulungi kaakati ono munnange n'agamba tuge tuwandiike ebbaluwa nga kitugambye ne tufuluma tuge tugule pepa tuwandiike ebbaluwa gye batugambye ne tufuluma tugule pepa ne tuwandiika ebbaluwa yaffe kati ffe ebbaluwa yaffe gye tuwandiise olw'ensonga tulina okwemulugunya kwaffe tuwandiise ebbaluwa yaffe ey'okwemulugunya kwaffe munnaffe omwana yamusibira bwereere yamusibira ebintu ebitali bituufu nga ku luli bwe nakibannyonnyola nti yamusibira bwereere ebigambo bijweteke omwana bamussaamu bisse ne tuwandiika ebbaluwa yaffe tumaze ogiwandiika omukyalo nagiina tumaze ogiwandiika ne tuddayo munde wa state Nakato n'atugamba tugitwale wansi kati ebbaluwa yaffe yeeno n'essimu zaffe nga kweziri bulungi nnyo era ntubisaako bulungi tugitwale wa state Nakato mukyala Nakato n'atugamba ebbaluwa entugizeeyo wansi we twasookedde ebbaluwa erimu bigambo ki gisomera abantu ababirawo ebbaluwa yaffe eno erimu okwemulugunya kwaffe okw'omukyala Mukamaana Zuula gwe baasiba olw'omwana we Sophie ng'amuwaayirizza nti yamufuniranga abasajja nga tukiwakanya ffe abakyala kubanga omwana tumumanyi tosobola kera ku makya n'ozaala mwana wo n'omuweerera n'omala omuweerera n'owaayo sente z'okusomero z'okula Piero ate n'omutunda afuna abasajja ate n'omala omutunda ate n'oweewaabira n'ogenda ku erosi nti bannange omwana wange yafunye olubuto ate n'osiba n'omusajja omusajja yamaze omusiba omusajja gwe baasiba ye John wa myaka 18 ate ne bamala ne bazuula nti waliyo omusajja omukadde omulala ako ke twagala okuwakanya nti n'omusajja ono omukadde gwe baasiba naye bamusibira bwereere si kituufu omusango gwe bamugiwetekako kati ebbaluwa eno omukyala bw'atugambye tugikkirize wansi tugikkiriza wansi eno sitampu eno tugitukooneramu eno batukooneramu sitampu batufuniremu fotokopi esigaleyo kati ate bamaze wajja omwami gwe sitegedde erinnya lye n'agamba nti ebbaluwa yaffe eno tulina okubeera nayo si ntuufu tulina okugenda mu tawuni ku workers house tusobole ate okufuna omwami oli tuweeyo okwemulugunya kwaffe ewa regioni wano we batuwandiikidde n'endagiro gye batuwadde babateredeko enamba y'essimu naye batuwadde endagiriro tusobole okufuna regional office ono tusobole okwemulugunya kwaffe tusobole okujjayo okwemulugunya kwaffe ate bwe tubadde tuvaayo omukyala n'atugamba nti tuyina wano okwemulugunya kwaffe kwa myezi 6 bwe tuwaayo okwemulugunya kwaffe woono emyezi gya kuba 6 nga babawuliriza nga bakola nga bali mutuwuliriza twemulugunya bali mu kunoonyereza
ne batugamba tuddemu tuwandiike ebbaluwa tugitwale mu kkooti tweyimirire omukyalo ono nga tugiwadde state mu state agiseeyo ffe tusobole okweyimirira naye embuuza omusango gwaffe guno lwaki guli mabega ate guno ogwono ogutaliimu gwongulaga nti gwo si mutuufu kubanga mujweteke omwana yamala agenda wa kitaawe n'alyoka afuna ensonga zino yali tannabagenda wa kitaawe lwaki ensonga zino lwaki zaali teziriiwo nga mwe muba mulabe okusinziira n'okutambula kwe mutambuddeko wanabaawo enkyukakyuka yandibaddewo oba wanabaawo okuyambibwa enkyukakyuka yandibaddewo naye nze ndaba kati nga ffe abakyala tetulina ssente tewali agenda sobola tuyamba naye ate olw'amazima ge tulina n'okwagala mukyala munnaffe olw'omusango ogwo gwe bamuteekako nga si mutuufu tubale tusaba bamute bajje basindika abakulu bajje ku gurawundi banoonyerezeeko nga nze ndi wano nsaba pulezidenti Museveni atusindikira abakulu bajje banoonyereze ku musango guno kubanga bamuteekako bannanga omukazi munene omusango bamuteekako munene basindika abakulu abali waggulu bajje banoonyereze ku kyalo nga si bakazi wabula n'abasajja bonna abali ku kyalo tebatandikira zuula waabeera wabula batandikire ku masajja nga bwe bamanyi masajja nti kibira zooni B bibatafune kubanga wano nawuliddeko komenti ezigamba nti lwaki tuwolereza mukyala munnaffe njagala bajje nga batandise enju ku nju bajja kulaba nga n'abasajja bali ku Mukamaana Zuula kubanga Mukamaana Zuula tumumalinyidde emyaka mingi ate nze n'ekirala bayinza okugamba nti abakyala b'e Masajja be bawolereza Mukamaana Zuula. Mukamaana Zuula alina wangi gye bamumanyi, ekibuye bamumanyi, baseeka ekibuye ku muzikiti bamumanyi, yabeerayo, yasaalirayo, eggangu gy'alimira gy'abadde akolera ku muzikiti bamumanyi eggangu. Bwe bagamba ati ab'ekyalo ky'e Masajja ffe tuwolereza Mukamaana Zuula, bagende bafune okunoonyereza, bafune amazima agava eggangu n'ekibuye bajja okumanya nti nno ffe ab'e Masajja tuli si ffe tuwolereza ffekka. Ate bababuuza batuuke ku mizikiti kwansuubira nti nno bannaddiini abo tebasobola kubanga tebamumanyi baseeka. Banne twetaaga ne ku buyambi abantu abali eyo Facebook bavuma omukyalo ono tebamanyi nsonga. Twetaagamu kasente bannaye, twetaaga okuyambibwa kubanga guno omusango nga tetulinamu kasente tetumanyi gye gulaga. Ate bwentyo bwe nsuubira gye bugenda kuggweera. Nze nga ndi wano nsuubira nti bakitange bandaba, bataata bange bandaba, abazadde abange bandaba. Nkowoola kitange mmanyi nti tebabeera eno era abamu tebakiikirira eno. Nkowoola Lieutenant Stuart Luwemba Ssekasanvu atunule mu nsonga eno. Nkowoola Ambassador Kinobe James akiikirira Sudan kati. Naye nze mbadde nsaba taata wange nga nze muwalawo Joan nakiboneka omumanyi mwe bataata bange mwe bazadde bange omwami Stuart Luwemba Ssekasanvu ne Ambassador James Kinobe. Nze mbasaba nga nze omwana nsaba muyimirewo ku lwange nga nze nyimirewo ku lwa mukyala munnange olw'omusango gwe bamusibira. Badde nsaba mutuukira mu President Museveni kuba nze soba mutuukira mwe abakulu mu gavumenti kubera gavumenti kati ye yamusiba. Saba mutuukirira mu President Museveni atusindikira abakulu bajje kuba manyi nti no bataata mmwe mundaba batunule mu nsonga. Nze neewaddeyo ku lwa mukyala munnange. Omwana talina nsonga, omwana ye byonna bye bamuteekamu bamusaamu bisse. Omwana bamusaamu bisse ate okumubimusaamu ng'amaze genda wa taata. Bwe bamutse wa taata n'agenda ewa taata ne taata ne bamuwa amagezi nze akonka yinako obwongo bwange kubanga nze omuntu asobola okwewa amagezi nsobola omulaba. Taata bamuwa amagezi nti kati maama wo nga bwakugobye kuba maama yagoba omwana mu bukambwe nga bwomanyi obukambwe yagoya akawunga omwana n'agaana okukalya. N'agamba omwana nti nvira gende wa kitaawo nze sirina ssente zigenda kukugulira matooke. Mukazi yeerabirira akuba bulooka azikubira eri kabuuma. Bannange ne bwe baba baagala bajje banoonyereze bagende n'omukazi gy'apangira bulooka bagende naye babuulirizeyo omukazi apanga bulooka. Naye bwe yagoya akawunga omwana n'agaana okukalya n'amugoba n'amugamba gende wa kitaawo akugulira emmere. Ngaera bw'onoosaagira ku mwana omwana bwe yafuluma n'agende wa mukwano gwa nnyina n'amugamba agende wa kitaawo nga maama we bwe yagambye. Ebintu ne bikyukira mu kiti amangu ago mbu nno yamusomberanga abasajja lwaki mu kusooka nga basiba Jooni
lwaki omwana teyakyogera ne John mwennyini yandibadde agamba Maama Sophia tebateekeddwa kunsibira bwereere olw'ensonga Sophia gwe wamumpanga. John ye nga teyakyogera nakkiriza bamusibire obwereere yandibadde akyogera. Kati nze kyensaba nga mmwe abalabi abali eyo nsaba mujje kwerosi yaffe musooke mubuuse omusango gye gwatandikira nga John yakakwatibwa nannyini lubuto. Temusooka kutwala byono mukadde nti no yafunisa omwana olubuto era temusooka kutwala bino biri katambi eyo nti maama yamufunira abasajja. Musooke mujje ku ground kwerosi yaffe mufune omusango ogwasooka. Omwana bamubuuza n'agamba nti John ye nannyini lubuto nakkiriza ne John mwennyini n'abuuzibwa nga naye akkiriza nti yaani ye nannyini lubuto. Kati ate amala okgende wa taata waakoma waagamba mbwate maama ye yanfuniranga abasajja. N'abakulu bagendeko gye baasibira jjo. N'abakulu bagendeko gye baasibira jjo. Bafuna mu kikajjo gye basooka omusibira. Fayiro kati eri mu kikajjo olw'ensonga ali luzira. Omulenzi ali luzira. Sisuubira nti fayiro eyinza okuba nga ekyali mu kikajjo ng'ate ali luzira. Abavuddeyo nga mmwe kubayamba mu ki? Twetaaga okuyambibwa okusobola okutufunira obuyambi olw'ensonga nti omukyalo ono bwe banaagamba nti tweyimirira omukyalo ono tetugenda kumweyimirira tumweyimirire nga bwe mutulaba. Omukyalo ono ajja kwetaagisa ku ssente okweyimirira kuba omusango gwe baamuteekako munene. Yeetaaga okweyimirira ne ssente eziwerawo. Tetuyina looya ffe tuli bakyala bukyala tetuyina ssente nti tukola naye tusaba busabi batuyambe abakyala abali eyo nga nammwe muli bazadde mulaba Sophia byayogera ku nnyina bannange ebyo si bituufu nga muli eyo nkuba omulanga Sophia byayogera ku maama we bannange ebyo si bituufu. Sophia byayogera ku maama we byali bijweteke bujwete si byava wa taata we mpozi nga waliwo n'omuntu omulala ng'akiri mabega nga waliwo ayagala okutunda Sophia nze awo nyinza okukkiriza kubanga mangumbiro ne kadduka ne kagenda paka ku social media kitegeeza nti waliwo abantu abakiri emabega abagala okutunda Sophia okumufunamu ssente. Mutuyamba abakyala abazadde abali eyo musobole okununula mukyala munnaffe. Kati enkya nga bwe mugambye babongezaayo mugendagenda eri ewala gye babasingise. Tugenda mu ttawuni. Mugendagendayo musuubira kugendayo Lwakusatu banga batugambye abeerayo Lwakusatu n'Olwokutaano n'olwaleero lwabaddeyo. Era tulina kukeera kuba tulina okutambula. Naye kati nange mbuuza ddala gavumenti mwasiba omukyalo ono olw'emisango gye bamugyetekako egitali mituufu. Amazima bwe galizuuka ng'omwana nti yali mu nsobi ne kitaawe nga mmwe bagavumenti mulikolawo ki ng'amazima gavuddeyo nammwe abalabi ddala mukiraba nga kituufu. Bavumye mukazi. Bangi boogedde ku mukazi bavumye omukazi buli muntu ayogera kye buli muntu ayogera kye naye nga n'okunoonyezebwa ku kyalo ewaffe tetwakufuna nga ffe abatuuze okubuliiza ebifa ku mukazi. Twalaba bulabi nga bataddeyo akatambi ate nga n'omusango ogwasookera ddala tetwagulaba nti notwaguulira nti baagutaddeyo wabula akatambi kokakoka guno kino ekyokubiri kyekiriyo naye bajje bave wansi babulirize nga bwe gwatandika. Naye nga gavumenti ddala omukazi muwanenedde obudde bwe ebiseera bye yaleka bebi wa myaka 3 bebi kati baneiba be bamuyina naye kati bwe mulizuula nti nno gwe mutaddeko mukyamu ddala muli mukolerawo kiba muli musasula ki ebbanga limugenda okumala nga mumusiba. Bannange nze Kirunda Debula negayirira abayina Sophia negayirira ku ntobo y'omutima gwange kubanze buli lwemba neebase ndowooza omukyalo oyo naye negayirira abayina Sophia bakansolinga Sophia ayogera amazima. Negayirira abayina Sophia ayogera amazima. Sophia alina emyaka 14 naye nga n'omwana w'emyaka 6 asobola okwogera amazima. Negayirira abayina Sophia ayogera amazima abate maama we. Sophia ayogera amazima kuba mukazi ekyamazima bamusibira bwereere. Teri muzadde atunda mwana we nga teyamwewererera nga yamukuzizza oyo taliyo. Abazadde nkimanyi nti gye muli naye maama Sophia bamusibira bwereere. Sophia mumukansolinge mukwate Sophia mumubuulirize. Sophia ayogera amazima yamubuulira okwogera ebigambo ebifu. Bamukansolinge Sophia ayogera amazima kubanga naye yeetisse lubuto. Bannange Sophia ayogera amazima agiibweko ekikolimo eri Katonda. Sina nnyo bingi byakwongerako nange nsaba kimu abayina Sophia boogereko naye
mu buntu boogere naye bulungi ng'omwana kuba nsuubira mwana muto osanga bwe banaayogera naye obulungi anaayogera amazima aleme okuwaayiriza maama we olw'ensonga John yabuuzibwa nakkiriza nti ye nannyini ki ye nannyini lubuto mu woofiisi n'omwana mwennyini era olwamubuuza yagamba yaani ye nannyini lubuto kati ate oluvannyuma amangu ago agamba mbu ate maama yanfuniranga abasajja sikikkiriza ekyo ate omulenzi yagamba nti bayagalana bulungi bayagalana bulungi era n'okufuna olubuto Sophia yalufuna ayagala kuba yamukwana nakkiriza naye ge bannange abali eyo musituke bannange mutwegatteko tulwanirira omukyala tulwanire muzadde munnaffe tumanyi tuno mu abakyala muli eyo abaami bali muli eyo abazadde naye mbasaba musituke tulwanire wamu bannange twagala muwulire bituvaamu musalawo ku katambi akalagibwa naffe bye twogera mumwe nyininyini mwekube mu mutima mulabe omukyamu mulabe n'omutuufu tusaba musooke mubanje kujja byasookera nga basibye omulenzi John nannyini lubuto musooke muleme kutwala bino ebyasibye omuzeeyi atali nannyini lubuto atalinaako kyakimanyiiko ate era mbadde nsaba mutuukeko Maama Sophia bwe yali abeera mufune ku ndowooza z'abanneyiba be kuba nze ndi mutuuze nganze ku kyalo oku muliko wala si wala nnyo naye muliko wala naye waliwo banneyiba abamuliraanye mufune ku ndowooza zaabwe muleme kutwala biri ku katambi kuba si bituufu